nakuleetera mwana muwala yamala emyezi 8 gyokka e Saudi Arabia, ekyeyo ne kimwokya naddeeka naye nga alina okusoomoozebwa kwe yayitamu. Abazadde tuleeta programu zino mubuulirire bawala bammwe, radio giteekeko gyongeze ne mu kisenge gyali asobole okuwulira. Abaana baffe bangi basugumbiza enkya n'eggulo okwagala okugenda ebweru okukuba ekyeyo. Abamu tetuyinza obutabagaana olw'embeera gye tuwangaaliramu e Uganda nti akalimu kafuuka akalimu. Emirimu kati bagigabira baana baani? Abaana baffe bamaliriza okusoma naye nga gavumenti tewali mirimu. Abaana ogenda okukakana nga tewaliwo method ndala yonna wabula kugenda bweru. Wabula gye balaga eriyo okusoomoozebwa okubatomera, eriyo okusoomoozebwa kubasanga nga maama talina kyakola mukazi wattu alina okugenda okunoonyeza ekigulira magala eddiba. Abamu famire zaffe enjavu, wallahi famire enjavu tewaliwo asobola kweyamba ne bagaa nti naaguma mukazi wattu nanoonya kyonna ekisoboka agende ebweru w'eggwanga. Wabula gyagenda avudde waka mu flampeni then ate n'agenda era n'ayongera okugwa mu flampeni. Kati njagala kwongera okulabika nti nkwaniriza ekiro kya leero twongere okubanga bingi byogenda okulabika nti owulira era twagala tukisimbe kigenda kulokera ddala ebbanga ly'omala nga otwesize tutambule ffenna. Mu programu ya leero ogenda kutegeera mwana muwala ono gwe nkyazizza bwe mbadde njogezigenyamuko naye nga tetunajja ku mpewo antegeeza naŋŋamba nti yasimattuka okuttibwa. Ogenda kutegeera ono asimattuka atya okuttibwa kubanga enteekateeka zaali zikoleddwa okwagala okulabika nti bamuttira mu ggwanga erya Saudi Arabia. Obugumiikiriza busaagala buwanvuya nnyo kansobole okulabika nti mukutuusaako omuzadde wuliriza nnyo owuliziganya ne muwalawo ateekateeka okugenda ebweru w'eggwanga gy'ayagala okugenda. Allah bw'atamusaasira nnyo kufuna famire nsiraamu oba famire erina okutya Mukama Katonda wandikakkana ng'omwana we ali mu baketi nga bamutemeteme ng'atematema empuuta nga si mpuuta wabula mubiri gwa muwalawo. Nkwanirizaako ekiro kyonna kuno olwaleero. Amannya gwana? Amanya nze Nakangu Florence. Nakangu Florence. Nakangu oli mwangu nnyo? Nedda seus singa erinnya weriri. Wama olabika oli mwangu nnyo kyobula n'abasajja baali baagala nakutta olw'okuba oli mwangu nnyo. Olw'okuba oli mwangu wa kuttibwa. Asiri mwangu kubeera tebansobola kunzita. Tebasobola kutta. Omulungi awuliriza Power of Africa Radio ekiro kino ayagala okutegeera. Amannya gwana? Nakangu Florence. Florence wakuzaalawo? Banzaala Mukono ekyalo Nalubabwe naye ate kati mu kaseera kano mbeera wa maama wange Katosi. Katosi ku mwalo n'obeera bitambula bitya? Tebitambula bulungi kuba najja ndi mulwadde nakati nkyali ku ddagala. Wajja oli mulwadde wakakomawo bbanga ki? Nakomawo kati mpezezza mwezi. Omwezi gumu ng'okomyewo so okyaliko amafuta g'ennyonyi. Twetaaga okutegeera kitandika ddi? Wasoma kutuukawo? Nasoma tuka paka P7. Paka P7. Then ekirowoozo kijja ddi ekyokwagala okugenda ebweru? Ekirowoozo kyajjawo ekiti natambulako ko neng'endako Omaani. Kati Omaani nendwala ng'omuntu walwala office nenkomyawo. Kati wenakomawo nentereera neŋŋamba nkole ki kanziremu ntambule. Omaani wali ogenze kola ki era kukola? Nali ngenze kukola naye nalwala bulwazi. Embeera yaayo yakkuba? Kale embeera ndowooza mwakkiriziganya na mubiri nendwala. Nebakuza? Wali ogenze wali omaze ebbanga kyokkuza? Mwaka gumu n'ekitundu. Mwaka gumu n'ekitundu. Mbeera n'egaana? Nodda? Nenkomawo. Mukudda? Kati mukudda anti omanyi omuntu akubye ku kyeyo tatulira. Omuzimu waliwo omuzimu ogubalinnya ogwokwagala okuddayo enkya n'eggulu? Neŋŋamba nkola kasa natereera neŋŋamba nkola ki? Neŋŋamba ngenda kuddayo. Ku mulundi guno waddawa? Ku mulundi guno we nagenda ku Trustine. Then n'ogamba ko olwo nga mugenze mu ggwanga ki? Nja Saudi Arabia. Gamba la Saudi Arabia. Ng'ogenze kola ki? Nali ngenze mu kiyumba. Lwaki mukiyita kiyumba? Mwami Abdallah Kayonda abakubiriza obutakiyita kiyumba bagiyita nnyumba. Anti binene.
osanga kirina fulo 4 fulo 3 kyobola batukiyita ekiyumba kinene kinyumba nene because bogamba ekiyumba kibanga ekiri awo kibalundiramu embuzi kibalundiramu endiga abantu kibatabeeramu okay kale oyagala genda mu kiyumba bali bagamba esente meka mitwalo 9 wofuna akadde n'otundula ku contract yo fenna nga bwe twavaawo ku trustine tebatuwa contract somagifuna kubola bwe nali ngenda omaani batuwa contract ekitundu like nkati nga wona agendye mukono naye nga mukono ogenda nga mukono ebiki kati bibeerako nti ogenda Saudi naye kyalo wekiti bosi gogenda okukolera erinnya weeriti famire erimu abantu weebati ogenda kukwera sente weeziti olina okuwummula saawa weeziti olina ozuuka saawa weeziti naye kati ebibambera nti baabituwaffe babibawa passport yo yalimu visiting visa oba working visa nedda working visa si visiting visa okay working visa yabanga ki myaka 2 so wagitunamu ng'eraga myaka 2 passport yo era ova eno nga bagamba myaka 2 naye ate era eyo gundi gye bakuwa passport nedda contract kubaako emyaka gy'ogenda okumalayo naye kati tebagituwa kakati oli ogenda e Saudi newaba yagadde okukozesa emyaka 5 abakisobola kubanga tolina kipapula kiraga kyoba olaba ogulidde ddala olufuuse mwana we kyoba olaba abaana abasinga babeera nga bakomawo awalabu tebaagala abaana bakomewo era kyoba olaba abamu babatta nga bamazeeko ne contract nga gimazeeko nanti ne bamutta gyebiri tuyingire mu lugendo lwo bukya ku makya oddayo oyagala genda Saudi Arabia weteekateeka etunyayo ntugenda kuba byali biseera bya covid batuusiza mu hotero ne tubeeramu wiiki emu nga batukebera covid fena twali balamu tulagira balina offisi gye batutwalako buli omu nomukamero najja nga amugjawo ku offisi awo offisi mwamala obbanga ki nze offisi samalawo olunaku watuuka ne bankima twatuuka kiro kati enkeera nze ne bankima abaana basinga babakimako olunaku ndowooza basigalawo nga 2 ababeerawo ennaku 2 nogenda neŋŋenda tubuli olunaku olusooka omulundi guno toli Oman ndi Saudi Arabia yali etya embeera Saudi Arabia katuukayo teyali kale ekitundu nga kyo si kirungi kuba kyansozi amayumba gesuulasuula kale nga si walungi wali mu kitundu bakiyita batya aba wali okolera wenali nkolera oyingira ewaka bakwaniriza banyaniriza bampisa bulungi naye kati ku ssaawa esembayo kati ndowooza balina pulaani yaabwe kuba wotuuka eri bakuzaayo ku medical ne baddamu ne bakebera buto bakeberawo nibema ne bikukebera nobanga oba bagenda kutwalawa wenna bakusikaninga kati bamala okukolako ebyo byonna balina ebiso gye bakuba gyetamanyi oba ekola biki kyoba olaba abaana abamu abafa babatwala bakuba eyo empiso baba bakuba bazirisa kati mukama naye kati ffe tumanyi oba mpiso yaki oba yaki just buli agendayo balina ogimukuba gwe katukitwale nti gwe amaka ge wagendamu oba ennyumba gye wagendamu wagenda mu ddwaliro ne bakusikaninga then ne bakuba empisa eyo tewabuuza omusawo nti empisa eno yo gyongusiiyika yaki kasita bakebera ng'oli mulamu nga byonna byebitundu byo biramu ngaoyo kwe bakuba empisa eyo bwe bakusanga mulwadde oba ensigo nga ndwadde oba mutima bakutikkirawo ne bakukomyawo babatika ne babazaabo bamala okukuba empiso muvayo mu ddwaliro tuvayo mu ddwaliro kuba eri tebakkiriza kubeerayo na muntu mu maka nga tebamaze okukolako medical then ne bakolera ne ndagamuntu eri bagiyita inkama abeeri eyo ndagamuntu naye ate nze tebaginkolera nange simanyi gwe tewatwala budde kubuuza nti nze inkama nga temuginkoledde
kale nakibuuzaako naye ne bagamba si kyamakulu naye ate nga kyamakulu nnyo buli ayingirayo alina alina okuba nga agirina kuba olaba woova eno zimpapula zogera nayo fayiro bali bagikugjako ku office famire egikugjako nga nalaba bebakebedde nga covid yali bikimu nebakolaki fayiro nebagikola naye nze buli kimu bakolaki bakindekera buli kimu ekyange ne passport yo bagikulekera passport yo baginjijjako tiwabuuza lwaki baginzijeko passport anti era twava eno nga bagamba nti bakola batya bagikujjako paka ng'omaze contract yo nebayoka bagikuddiza ne mukusooka wali ogenda mu command era bagikujjako baginjijjako kati wenatuuka wenaweza emyezi 5 oba ntwalira mu kiyumba kuba buli nga lumu baba balina okuwa ssente nga bakusasula naye nze tebansasula kakati kwe kugenda omanyi bana abantu batambula nyo tebatuula waka erinda kunga kitunatuuka eyo njagala waka wasangawo abaana bameka awaka waliwo omuwala omu emyaka nga 2 yali asoma taata ne maama kati nga nagenda olaba nga ne muwala wati naye akoze eki najja bw'abaana 2 nagenda olaba ne mutabani we naye n'asenguka yali abeera naye najja n'abeera awo awaka byesaamanya nitubeera awo so ono omuwala aleese abaana be 2 then n'omulenzi naye aleese ababe 2 kugamba waka muweze ng'abantu 8 tetubeerawo ng'ofumba oyoza okolaki nze nali sifumba nga omukyala yafumba nze nga njoza nsiimuula kwoza bintu kugolola kulongoosa nnyumba mu nnyumba ze erinene ogenda ojja ewa muwala woono oyo yasenguka nga wetukomawo wetugendayo wetukomawo omugenda eri nayo okolayo emirimu naye kaliyo ennyumba yali ntini naye era wogendayo okolaki ngayo teri mukozi waayo ate yalina mukozi era gwobwa agenda n'okolaki n'oyoza n'ogolola n'olongoosa koza byonna era nga webeera ebyewaka kati olwagira tulina ennyumba eddala gye twagendamu ng'eri eyo munda teri bantu just waliyo ebisolo byabwe na miti nga wonalaba ng'osimbye emiti kale tunsi emiti gyegiriyo nga waliyo ennyumba yaabwe gyesamanya mu kusooka ate nga contract bakugamba olina okukola mu nnyumba nnyumba emu gyolina okukolamu tulagira ne tugenda bwe twatuuka ne twebaka enkeera kuba twatuuka kiro enkeera bayombamu awo gyesamanya pulaani zaabwe kuba bayombamu omukyala n'abaana kati olwagira ku ssaawa awo nga 2 taata gwe n'abaana baba ne bagenda kati ono w'emyaka 2 n'asigalawo nange ate nga bulijjo bagenda bonna bo ne baba mukyadde batambula mwonna ne bakulekaawo kati olwagira omwana naŋŋamba jangu onsitulireko nagenda olaba nga ŋŋamba nsitula akatanda nga tukajja mu kisenge nga tubateeka mu ddiiro akatanda nga akateekako omufaliso ng'akaalako essuuka katanda kaddeeka buno bwe bafunyamu wekisinga buno obwaffe naye bakafunyamuko weekati tekatwala sipeso okafunyamu like ng'akalako bulungi essuuka yali ya white naye zino ezaba ezo zibangumu si nga buno obwaffe ng'ateekawo ebimuli nga nzira ku ngoye zange nga ngolola ng'afuuyira ennyumba yonna budde mu nnyumba eno eya bulijjo mugenze mu nnyumba eri mu miti budde bwa kiro naye ate nga mutabani waabwe oyo musawo dokita kakati nze nga nzira ku ngoye zange ono oli nga naye yeetala ngadda ku kompyuta ate nga bangulira layini endala kuba eteri netiwaka engeri gyeri mu kiko ne bangulira layini endala nga zino ezaabwe kati nagenda olaba ng'omuwala ansindikira message bali abagenze tukola emirimu gyonna ogimalewo tolekaawo n'ogumu fuluma ebweru gyonna ogikole neŋŋamba ono leero abadde kibulijjo bino nga tabiŋŋamba ate ngaoyo omuwala
muwala waabwe omulala ye nga yafumbirwa si oli gwe nkugambye naye nga mulala naye bonna bakolaki bonna bakuŋŋaana kati nagenda mutima negunkubira neŋŋamba ono lwaki aŋŋamba bino ebigambo oli omwala nga ali ku kompyuta wajja wankyekingako nagenda olaba asitudde akabokisi ka white kabokisi we kati kakyuma we kati wenagenda okukalaba nendaba obwambi nabitwala eri mu ddiiro kati yamanya ddiiro ewali ekitanda awali ekitanda waliyo n'ebimuli ennyumba yanagifuuyidde teyamanya nti nkoze eki timulabe kubanze naye ngolera mu kasonda wano wenti nga wali ekinaabiro wenabiraba nenyingira ekinaabiro kiki ekyakugira mu birowoozo ng'olabye obwambe wenalaba obwambe nemanya nti kati essaawa zino abantu bano baagala kukolaki baagala kunsaddaaka baagala kunsala kuba enteekateeka eyo yonna yonna ebadde nga tekolaki tebeerawo ate nga n'ekifo kyendimu kifo newokuba endulu tewali asobola kukolaki tolasobola kuntaasa ate nga ku intaneti njijambiraba nti abaana babakoze eki babasala wali wakamalawo ebbanga ki eyo incident okujjawo myezi 5 mu gino emyezi gyonna gye wasooka gumu 2 3 nga tewaliwo mbeera yonna tewaliwo emirimu gikola bulungi ng'emirimu gikola bulungi bulungi kakati basooka egy'etaano nasindikako emyezi 2 eno ewaka omanye nosindika sente batema sente nyingi tetumanyi lwaki bakikola we bati nimbasindikira emyezi 2 kati we bampa gineene emyezi 3 ninga amasente kanzitereke njazisindika lumu nga zikoze eki nga ziweze kati kwezo sente ezo nagulako essimu emitwalo 4 ndala nenziteeka ki mu bbaaga kakati essimu kati kakati tuzzeeyo eri naye kati guno omwezi ogwokutaano teyagumpa nga mpaddeko girimeka 3 emyezi 4 guno teyakolaki teyagumpa kakati ogenda okulaba olaba obwambe nenga masaze magezi ki mutima negunkuba ttu nenyingira ekinaabiro engoye wali omaze ozigolola nga nali ndi mukugolola kati ngejje nali bize onti yamanya anti fena twali twetala nzi neetala naye akolaki kuba nasooka kwoza bintu nga noyeetala nga nange nkola byange teyamanya ennyumba ng'erimu buli kyonna ekyomu nnyumba ng'erimu buli kimu naye ng'eri mu nsiko ng'eri mu nsiko kati yamanya nti nkoze eki nti mulabi wenasibawo bathroom ekinaabiro wenakisiba omwana n'abagamba nti yeesibidde ki ne bansindikira message ne baŋŋamba fulumayo naye ate bannajja naye nga bali ki bakyali eri ono abakoze eki abagambi nendaba message kati natya nnyo nga n'ekyokukola sikola ki sikirina kati nalina enamba ya office amagezi ne ganjijira nembatikirako ka voice note ku WhatsApp oli mutoyi mu bathroom obagamba nti noki nembagamba enfunye embeera ndabye ebyambe bana tubagala kola ki bagala kunsaddaka mujje mukole ki munyambe nenkuba essimu ya office yakwata ssimu nateekako voice note ku WhatsApp nenkuba n'okkuba essimu tezikola ki nga ziyitamu naye nga tebagikwata ate nga ssimu ya office erina okubeerako buli kiseera bakola ki okuwuliza embeera naye nga tebakola ki ate bagikwata engeri gye ndi musabi natandika ssaala osabira mu bathroom kati wenasaba ddoboozi ne liyitamu nyumba yonna nengisaanikira naye nga nsaba buki kati wenasaba ono omuwala ndooza nakuira bayibayi ne bajja kati we bajja nembawulira nti bazze nembagamba kuba nalina omutima simanyi gye nagujja nga mugumye nentandika obbayita amanya buli omu nga mweta erinnya nengamba gundi nembagamba nemala mukwata ku Florence mwenna ngenda batematema anti nembagamba mumanyi Katonda mumanyi bamalayika ebyo ngo bibagamba mu lulimi mu Luzungu nembagamba mumanyi Katonda anti nembagamba mumanyi bamalayika bajudde wano wonna nemumala mukwata ku Florence ngenda batematema anti kati jjukira
ate mu ddoboozi ate bonna siina gwena ne boosi nyini namuyita erinnya li bonna ne mbayita amannya gaabwe naye mbagamba buli kye muzze nga mukola mbadde nga nkiraba ate nga nkitegera naye n'ensirika kati ne batya naye kati simanyi mbeera bwe yajja nagenda owulira ngaekikankano kikankana naye mpulira nga badduka nga bakuba enduulu oba kyajja kitya simanyi kaakati ne bagamba ono alabika agudde eddalu kati omusajja nagenda nayita poliisi nagenda ofuluma wabweru nga bano simusaala wawo n'omu nga bonna badduse bagenzi omusajja eka yeyasola ki eyasigalawo emmotoka zonna zikoze eki zigenze simanyi nkyaba nawulira nga baleekaana poliisi nejja kuba basooka ne bamenya oluju ne lugaana nemugamba ddala obanga oli katonda agwa atonda eggulu n'ensi lino oluju lugaana okwemenya balumenya lwagaana paka webayita poliisi yasamba olugi lwagaana ne bafuna kibalumenyesa ne bayoka balumenya poliisi nenjijayo poliisi yagamba etya walaba poliisi ng'eyogera mu luwalabu sibimanyi nze wenera poliisi zenensigala nga nsaba byange osaba njawo nentuulaawo nga wensaba omusajja nansamba naye nga nze ntegera bamanyi sikola ki nze nansamba ku poliisi tomusamba ne banteeka mu motoka ya poliisi ne bantwala mu ddwaliro omusajja ng'akutte essimu yange nentuka mu ddwaliro ne banteekeyo omusajja n'atambula n'akolaki n'agenda teyaddamu kudda ku ddwaliro. Omulungi atuwuliriza ku Pearl of Africa Radio webali nnyo balire ddala okwongera okuba nga otuwuliriza omuzadde mu mboozi eno ofunamu ekyokuyiga ne muwalawo afunemu ekyokuyiga. Incident eyo esobola okugwa ku muntu omulala yenna nga bwe yagwa kwono obukkiriza buyimiridde otya omuzadde omwana akwewaggulako ne bukya ku makya n'agenda nga takugambye bwekubamu akafaananyi omwana nga bamuzinzeeko mu nzingako eyo ayinza kwerwanako atya katono nnyo nzije twongere okuba nga tutambula ffenna ono we bamuleka mu ddwaliro akomawo atya e Kampala e Uganda. Musa bino tubikuleetera gwe omulungi atuwuliriza ekiro kino obeeko nekyosobola okuyigamu banange puroguramu zino tuzireeta gwe kitannagwako gwogamba nti kyangu gwe kyali kiguddeko yamanya obuzito bwakyo. Mwana muwala ono Florence akunyumiza olugendo ebyamutuukako nga si firimu wabula nga bimutuuseko mu real life. Omulungi atuwuliriza ku Pearl of Africa Radio. Abaana baffe bagenda ebweru w'eggwanga abazadde bwe nkugamba nti nkya neggula omwana muteeke mu ssaala z'obenga omusabira ebbanga lyonna kati ono alina gy'ali ali yekka baboosi abadde bamukozesa emyezi 5 bamudduseeko boosi bwagenda mu ddwaliro tugendedde mu bulango nga boosi akulese mu ddwaliro. Boosi yandeka mu ddwaliro ne bambuuza wazze naani mu ddwaliro ne mbagamba nazze ne boosi wange naye sikola ki simulaba ne mbeera mu ddwaliro ennaku 3. Ng'oli aki mu ddwaliro bagabayo emmere kati nenfuna chance efulumako wabweru onafulumako wabweru enamba ya office nani ngirina ki obwongo nenziramu nenkubira office nenamba gyenafunaawo ku kasupermarket omuntu yanyamba nenjikubako office yagana okukwata essimu office yeeri yagana okukwata essimu ate nga omwana yenna wafuna obuzibu wakubira office ejja nemugjawo awo mu kifo waali. Kati olwagira mu ddwaliro omwo mwajjamu abasajja baali basiraamu kati nze naye manyi bagenda kunnyamba oyo kasita bankwata ne banyingiza mu lumu ne bansibira eyo nembeera eyo mwezi mulamba naye nga nsaba nasaba nnyo bajja ne bakuteerawo emmere ne batambula ne basibawo ne bagenda kati nabo bali bagala kukola ki bali bagala kunsaddaka nabo mule eddwaliro mwennyini bajjanga kati nga balina pulaani nabo bakole ki gwe nabo bansadde kuba bansibira mu luumu tekuliiko dinisa tekuliiko kintu kyonna wabula ki naye nga mulimu ekinaabiro mulimu obuliri jasi bateekawo mmere nga bo bakola ki nga baddamu nga bakola ki nga basibawo nga ate ofuna appetite ery'emmere olina appetite ery'emmere kati wenasaba ennyo nasaba nga nsula nsaba era nga nsaba nga wendeekaana era kuba kyampitirirako asobola kukuuma ddembe naye era nga tebafaayo olwagira
mukusaba ennyo nagenda osaba kuba kizimbe kinene kiwanvu wafulunga mmeka simanyi nakumanya nagenda okukwata ku luggi kolo tebasibaawo webatasibawo wenagulawo bwe nti nga waggule nafuluma wenafuluma nenziruka wenadduka nensinkana poliisi newensinkana poliisi nenjiwa enamba ya offisi naye ngeri mazeyo omwezi ki naye nga ndi mukusaba katonda yeyanyaba ne plan yawe yali yaki yankunsaddaaka kakati poliisi nekubeera enamba ya offisi era yagana okukwata essimu poliisi nentwala ku gundi zaabwe fisi zaabwe kati webakuba essimu nga teri akwata nebanzigayira mu kaduukulu kaabwe aka poliisi nebasibirayo nensulayo neŋŋamba nkoze ntya ngenda va nti wano ku poliisi ate nga woolwawo bannaku 2 bakutwala ku poliisi eddene ndiri eyo ddene nnyo kubeera bantwalayo ne balaba nga sina inkama sina passport sina kinjogerako kyonna ne bamvuga ne bankubira ati mukakomera akalala kano kebanjigyemu kati kyenakola ngera bansibiddeyo era nekisumuluzo anti tewaliwo okufulu just bisumuluzo byebakolaki byebasibyawo nenziramu nensaba ensaba eri gyenasaba eri nensaba nga wendeekana era nako nenkasaanikira ne bajja ne basumulula ne baggulawo ne banfulumya nentuulaawo nga wensaba ne bagamba kati nno natabuse ne bampitiraki omusawo yanti okunkwatako yanti okunkwatako ne banteeka mu kamotoka kaabwe ne banzayo ku ddwaliro liiri gye naddusa ate nga bammanyi omusajja nyinyini ate yanyingiza mu kaluumu nejja nannambulako neyeesesa neŋŋamba leero luno mpedde obadde odduka omaze nodda namulaba nga aseka neŋŋamba leero luno nno mpedde nagenda olaba ne banteekaawo katanda nagenda olaba nga bankinyo ne bagaa bantekeko enjegere neŋŋamba temunteekako njegere ne bayinzaamu mu kamotoka ka poliisi ne banvuga paka ku ddwaliro eryabalalu eyo jazeeni ebadde nga yitanyo ku intaneti nti bagiramu abaana ensigo ku intaneti abalina intaneti babadde nga bakola kyeddwaliro nga balimanyi kati we bantuusaayo bukyekunkebera omutwe oba ngudde eddalu bakebera mutima nebanteeka ku byuma banjamu engoye nebanteeka ku byuma byabwe ebikebera omutima nebankonekiti nga bali ku kompyuta nebanjako omusaayi nebankebera buli kimu ngaera abakebera mu medico olage omusawo naŋŋamba omutima mulamu bukyokebera omutwe omulwadde bakebera mutima kasita amala okunkebera ne baŋŋamba naabe nenaaba olwamala okunaba ne bampa balina engoye z'eddwaliro olwampa engoye z'eddwaliro nenyambala nebabakakisenga te we banyingiza mulimu ekitanda omuli kakati kwaliko omusawo abasawo bali 2 abakyala n'omusajja nga ayambadde bino ovulu byabalongoosa kati olwagira ne bantwala ku kitanda kuliko ebiguwa binene ekitanda kinene wekiti kiringa keesi era wekitunuulira okitya kirimu akanyanya wekati nga bansiba eno omukono neeno omukono n'okugulu eri nga balinga bagenda osala ki embuzi kati era oyo omusawo ye yasiba okugulu bala abasawo abakazi ne basiba emikono bino byoŋŋamba nga biri lubi nga mbiraba bituuka ku nze kati wenalaba omusajja yayambadde bye ovulo ayalongoosa neŋŋamba leero mpedde olwamala okunsiba wepa ne bankuba empiso kati neŋŋamba sigenda kuzika ate sigenda kwebaka anti bo tebabitegeera wente wenayogera kati nagenda olaba omusajja omanyi bunene obugundi obubatyo bwe bayeterako akakagaali kebavugirako ebintu ebikozesebwa oyo ayambadde n'akaleeta n'agenda wabweru nensigala nga nnyoka kati nensigala nga nsaba weti wenasaba neŋŋamba nagenda olaba nga tebakomawo kati omusajja we yagenda ne bali abasawo tebakomawo naye nensigala nga basibye naye ate nga mpulira bubi engeri ensingo gye bali bagikoze ki bagiwanise nga mpulira bubi sobola kussa bulungi nagenda olaba ng'omusawo omukazi azze nansumulula weyansumulula ne babakata akasana kala gye bantwala bakasiga langi ya guliini nzikiza kalina enzikiza era ngaekitanda kyekimu era kuliko ebyo ebiguwa ne baŋŋamba beeraawo ne bandeetera ebyokulya ne bansibirayo neera nembeera omwo nga bwe baleeta ebyokulya nga bamala nga bakola ki
nga basibawo kakati nze wenabeera omwo nga mbeera omwo naye era ngansaba nensaba bwe wali ogirya tewafunamu okugitya emmere saalyanga mmere ngabeeta nga sirina apatayiti ya mmere nga yaggwawo engeri entiisa eri gye nalina ng'amaanyi gali ogajjowaga agasaba because okusaba okwo konna olina kubanga olya naye era nga nsaba naye era nga nsiiba sirya ng'emmere nagivaako neŋŋamba kangiveeko mu bulampite buyisi katonda kyekyokka era omuntu yajja naggulawo naŋŋamba tambula ogende wabweru nze nali manya agenda kuŋŋamba wabweru w'ekkubo kati kumbe munda eyo waliyo ate abalalu bakomerayo abalalu balina lagika kati ngeno get wet nga bazindirako waggulu ekibaati yawo bayita wabweru kati nze nali manya ngafulumye ŋŋende olwagira nembeera mu kigo ekyomu ekirimu abalalu ne bambuuza owulira otya neŋŋampulira bulungi siri mulalu nembeera omubalalu ne bampa ekitanda bo balina ebitanda ate bana abalalu batambula butambuzi bweboogerayo baleekaana ne bambuuzaawo statement ne mbagamba munnaye bosi wange yaze nattekawo kati bwe nandibagambye nti no bali baagala kunsaddaka ate nga nawe ye pulaani yaabwe saakyogera nawulira mundamuze neŋŋamba sikolaki sikyabagamba kubeera olede ye pulaani yiki neŋŋamba yantadde mu ddwaliro nga nfunyemu akasujjasujja nandeka eyo kati bano kwekolaki kwekundeta naye nga siriki kati natandika okumpa eddagala ly'abalalu lyebamira otandika okumira ku ddagala ly'abalalu nendimira bakuteera ojja ne baterawo amazzi ne bagamba mira ne bagamba yasama ligenze kola wooti yasama nnyo gira wooti olawo ku pisito olina oddimira kati emmere gye balya woogirya ekumalamu amaanyi olumala ogirya budde ng'otandika okolaki ng'otandika onnafuwa ate nga sirina na musaayi naye sirina musaayi nga sirina maanyi bw'omala okulya bwoti amanyi gakolaki ate kati omwo mu ddwaliro nga mulimu ebintu nga bikutuga ogebalaba nga kikuwutikidde kikutuga tosobola kwebaka kati olwagira bo ne baŋŋamba enamba ya bosi wogimanyi neŋŋamba nina enamba yaki ya offisi nebagikubira essimu nakolaki nga tekwata kati olagira ne bampanga emmere nga njigaana olwagira ne bambuuza agakogaana famire yo kyoba ogaana emmere neŋŋamba nti ye kati kwe kumpa essimu njogera eki ne famire yange kati nenjogera ne maama wange nasindika enamba ya bosi wange kuwedde byonna yali abirina kati weyasindika enamba ya bosi wange neŋŋamba enamba yani ya bosi wange mumukubira gyakola eki ajja nshime kasera bano bamukubira essimu nabagamba lyo tetumumanyi bosi nakwegaana naneegaana nagamba bo tebayiteranga ku mukozi era bo tebalina mukozi naneegaana nembeera mu ddwaliro kakati maama nagenda ku offisi kampani eri Uganda ya Trustini n'abagamba ensonga ntumala ntitukolaki tetumuza tetumulaba olwo ndi mwezi mulamba kati n'ekitundu nga tebampuliza ne kati offisi teyafaayo ye Uganda nga tefaayo nerajjagalira obuloki obulamu bwange nga tebafaayo ne bakolaki ne babivaako olwagira maama najja waneeno wano wetuli n'abayitiramu ensonga zange Margaret Workers Voice nalaba mwami Kayonde namulaba kati ati awo simanyi process engeri gye zatambulamu okubeera nti nonkolaki okomawo nze nagenda olaba nga bosi eyanneegaana kati baneeno bateeka pisito ku offisi kati offisi eyo nate nayo nekolaki neconnectinga neyeeri kati offisi yeeri negenda mu maka g'abali nebagamba mulete passport y'omwana oba gye nguddeyo limaze otegeerekeka buli kimu limaze otegeereka wawenkolaki wawendi nagenda olaba bosi yanneegaana ate nga zine passport nebagikuwa
kati mu ddwaliro omwo tovaamu nga tolazeeyo kikulaga nga tolazeeyo passport tolese ebikwogerako tolese ofiisi yakutwala tovaawo olagira nagenda olaba nga bampita ate wova mu ddwaliro eryo balina empiso gye bakuba simanyi empisa oba ekolaki baba nkwira empisa ezo 3 simanyi bazikola ki mu mubiri simanyi wovaayo bagikuba nagenda olaba nga banga bagira tukwa empiso neŋŋaana woogana basobola bajja ne bakwata nebagikuba lwampaka ate oba tubasobola nagenda olaba nga mulaba bosi anda passport bagisa mu kompyuta biki kati ono wa office yaje je nali mumanyi nga namulaba mu kusooka kulagira ne bajja ne banjijawo awo ku ddwaliro naye nga sirina manyi sirina musayi kamunguluze kwegamba nga ndi bubi nnyo nga nowundaako essaawa yogamba ngenda fa era abandala ku office abaana nga bagamba maama nti ndono omwana agenda kulaki agenda kufa kakati kati ebyantu nga sirina kintu neki sina kintu nakimu sente zonna nazasigalayo eri nesimu byonna byasikolaki byasigala mu bbaaga neŋŋamba mukama wange ebintu byange bakoleki ebintu byange babimpe yagaana nesente zonna zikolaki ziri omwo kubanga osindika eno sente batema sente nyingi kati ngaolina owezaawo omuwendo osindika enyingi batemeko ate ki oli asobola ofuna nako kyakolaki era tuisa gavumenti etuyambe ekendize ku muwendo gwe bakolaki gwe batutemako omuwendo mungi njagala kwongera okuleka nti nkusiibula bikozi akade kitambula ate njagala mwami Kayonde abeeko ettafaali lyagatta ku puroguramu eno okomezebwawo e Uganda ddi bagamba nti passport zonna bamaze obigobako nokulanga bagamba nti odda Uganda kati olatuka ku ofiisi bwe twali mu motoka neziramu neŋŋamba bosi wange ebintu byange mbitaga sirina kintu nakimu nalina bwereere n'empale sirina just oguteteeyi gw'omu ddwaliro nga koleki nga bwe ndimu bintu byange byonna byakolaki sente zonna ziriyo yagaana nenzirayo ne ku ofisi nembagamba ebintu byange nga sirina n'ekintu neki era navayo nga sirina yadde n'ekintu n'ekimu olatuka ku ofiisi simanyi process bwe zatambula ne baŋŋamba enkyogenda ku covid ku test covid tugende ku poliisi bakole ku mpapula osobole okukolaki okudda e Uganda okukomawo e Uganda naye nange nali simanyi nti nsumatuka nti no wenafuluma eddwaliro eryo nagamba okatonda ddala ndi wabweru oba kirooto kubanga nga sikikkiriza era wenenya ku ttaka lye Uganda neŋŋamba ddala ndi Uganda oba ndi mu kirooto kusinziira embeera gy'obadde oyitamu nakankana n'okukankana neŋŋamba ndabika sinze kuba natya nnyo wano watuukirawa oba maama yali maama yankima ku kisaawe yankima ku kisaawe nebankomyawo ewaka osuubira okuddayo ebweru sigenda kuddayo wabweru kuba kinalabako natya nnyo era njira nesaa nenjijukira nentandika okutya kyagala kyoyagala omulungi atuliza ku Power of Africa Radio webale nnyo balire ddala bino tubikuleetera gwe ng'omuzadde omukisa omwana we alina gwenkana ki okusobola okusima ttoka ekyo abaana beewaggula ne bagamba nti bagenze owulira byonna njagala funa mwami Abdallah Kayonde mu ddakiika ntono nnyo abeeko ttafaali lyasobola okutuwa oluvannyuma eno twongera okuba nga tukusiibula mwami Abdallah Kayonde twetaaga okwongera okuba nga tutegeera mu budde buno obufunda bwensigazza ku mpewo mbe nga nsiibula emboozi ya mwana muwala ono giwulidde akonye ku kigambo ekiyitibwa migrant workers voice mwasobola okumuyambako process neekwatagana ne maama omwana guno okulaba nga atandise okulabika nti alaba ekkuba erimuzza e Kampala kino mwakikola mutya mukikola mutya ku baana okubalwanira eddembe lyabwe mwana ono nti kati saawa eno ali Kampala Uganda kino kyetukubiriza gavumenti nti twetaaga obwetwaze twetaaga okwekulembera ng'abaana abakolera ebweru w'amawanga wakati nga bo balemereddwa mu kutununula nga tulemereddwa nga tulisikatidde nga bolaba mwana oyo Florence nti nga bakyagoberera diplomasi bakyagoberera gondi zaabwe zebayitamu procedures eziri long and bureaucratic fe abakozi fe tuli ku ground fe tuyina jurisdiction mawanga gano mu mawanga gavumenti gyetalina embassy ate bannayuganda gye bali mu bitundu gavumenti gyetalina ba atache bannayuganda abakozi gye tuli tulina passports za Uganda oba za East Africa
ate gye tuli tukola batukkiriza okukolerayo kitegeeza tulina capacity etuuka ku bannaffe newankubadde gavumenti enaba kutuuka. Yes, ngaera bw'okiraba olwaleero UN esosowaza nnyo omukozi oba migrant worker ne ba relatives be ne famire ye. Abaana bafuna obuzibu ku mawanga neweesanga nga kampani yatwala omwana oyo temanyi naye ng'omuzadde ategedde kiro ssaawa 9 ffe tubaako ffe ng'abakozi tuba tuwuliziganya tufuna immediate information eri first hand nga ne gavumenti emanyi. Gavumenti oba minisitule egenda otegeera ku makya ng'ate ffe twategedde dda. Era kyova olaba tuchalenging nnyo abaami abo wakati mu buyambi bo bakola gwa kugenda mu defensive kwefuula nti yes kibakwatako balina powers balina mandate naye ngaoluusi wesanga mandate tebagikoseza bulungi n'okufuna obununu. So omwana ono tumanya mu network yaffe association emyezi gye kumpi emyezi ng'ebiri emiramba tijjamusasulwa akakasente kaba kafiridde tewaliwo procedures endala ziyinza kukolebwa amakajja abadde akola akasente ke ne bakazza bakati abamu even in last week omwana galaga nti ekyankomerawo badde tebansasula sente ezo zifiirayo bwe zityo. Kampuni zino ezibatwala wano e Uganda tewaliwo ngeri gye mweza zikwatamu ng'aba migrants ne bakomyawo sente z'omwana ono z'abakoledde. Era tuzikwatamu neyo ono nayo twagishekinze erika kwakkulizo kakusasula. Tetwetagana kwebuuza ku ministry kuba already ekimanyi contract ono omwana wakolera yali mukomperi ng'asasulwe. Actually ye nga Florence ajjukira emyezi 2 kubanga gyajjukira gye yakoma abanja nga tebannamuteeka mu mbeera gye baamuteekamu wabula gyasukkamu naawe emyezi nga 5 egy'obulwadde bwe baamussaako nti baamumizisa eddagala namukuba empiso n'akyankalana naawe kusongo nga bw'oli wano singa bakwata ne bakuba eddagala nga toli mulwadde omubiri gukyukamu. So omwana yateekebwako embeera eyo n'akosebwa ate n'akuumibwa mu ddwaliro mu setting ey'obujjanjabi. In other words contract egamba asigala asasulwa wadde ali ku kitanda omusaala gwe gusigala gujja. So mu ngeri yonna aba alina okusasulwa era amakampani agasinga wano go gayinza okuba tegakimanyi oba tegasoma buwaayiro bwe mu contract eyo. Omwana ono alina okusasulwa era tuteekawo embeera n'asasulwa sina mbeera wabula kiri mu bukwakkulizo bw'agaana okumusasula nga naffe tukitwala ku leve endala. Mwami Kayo nekusibudde kujangwera akatalekeka. Njagala okukubiriza abatuuliriza omulanga nti abaana temubatwala butwazi ku makampani. Abaana mubaleete mu association gye beegattira muleme kujjanga nakangu nga bamaze mumizisa ddagala ate n'olyoka oddukira gye tuli nti wuuno nakangu yasuulibwa eddalu era ne bamutwala mu ddwaliro ly'abalalu naye kizibu nnyo omuntu agudde eddalu omulinyisa ennyonyi ng'owewuunye twateekawo mbeera ki okulaba nti akomezebwawo. Eba pressure oluusi gy'otagenda kufuna nga olira mu buliri bwe bumu n'owa kampani weetaaga association omwana wo yawangalira ebweru mwaja ng'ali ne bakozi banne bamuwabule ku nsobi ze oba oli awo ne ku bimusoomooza bamulwanirire ng'oyita ku namba 0700775501 Uganda 0700775550 enamba ya association eya Migrant Workers Voice. Omwana wo wonna wawagamidde giyiteko oba wonna waali jangu